tutegeddeko nti ku mulundi guno newankubadde nga abayizi bayise okusinga ku mwaka gwa 2023 naye ate bangi nnyo baagudde nga bye bitundu 10 kw'ogwo omuwendo gw'abaana abaatudde ekitegeeza nti emitwalo 6 tegyasobodde kuyita bulungi. Twogeddeko n'abasomesa ab'enjawulo okutubuulira nsonga ki kuno kwe kyavudde. Bo be bataakoze mulimu gwabwe bayizi oba Kabuye Israel abikuŋŋaanyiza. Ebigezo eby'ekibiina ekyomusanvu byalangiriddwa olunaku olw'eggulo bino nga byakolebwa mu mwaka gwa 2024. Abaana abawerera ddala emitwalo 7,689 be baatuula ebigezo bino era ng'ebitundu 91.8 ku buli 100 baayise okusobola okugenda mu siniya, naye nga ku bano emitwalo 8,400 be baasobodde okuyitira mu ddaala erisooka, wabula ng'ebitundu 9 ku buli 100 byagudde ebigezo bino n'enkoona n'enywa. Bano nga bali eyo mu mitwalo 6,455 nga tebasobodde kufunayo yadde gureedi. Ekyewuunyisa, abaana bano bonna basomesebwa ebintu bye bimu okwetooloola eggwanga, kale ne kiba nga kyewuunyisa nti omuwendo gw'abagwa guli waggulu ddala. Abaffe, kiki ekiviirako abaana bano okugwa ebibuuzo? Nasinga kusanga explanations teachers yalingawo oluusi nali sizitegeera bulungi. Abasomesa abakugu okuli Mathias Senkubuge, ono nga mukulu wa ssomero erya Kirinnya Stars Junior School Ekirinnya, ne Alan Katamba, omukulu w'essomero lya Kireka Preparatory School Kasokoso. Olukongoolo lwonna olw'abaana okugwa balutadde ku bazadde abeesuulirayo gwa Naggamba. Omwana asobola okukola obubi nga n'ewaka tebamufuddeeko, mami tafuddeeyo. Ebiseera ebisinga tulina abaana nga mami akeera ku makya genda ku ssomero naye nga newagenda ku ssomero mami tafaayo following kulaba omwana yatuuse oba omwana alina ennaku zayosaamu oba omwana tafaayo kulaba oba omwana yawandiise oba omwana alina ebitabo ebimala. Buli omuzadde bw'atagezaako kuba na mwana we kumubuulirira mu ngeri emu oba endala, tuyina oluusi embeera nti omuzadde bw'aleeta omwana ku ssomero n'amukwasa omusomesa nti Teacher Alan gw'omanyi n'omwana wuuyo, ekyo nno si bwe kiba. Wabula omuzadde omwana ono omusomesa aba muwadde omulimu, bw'akomawo ewaka omuyambi otya, omubuuzizzaako kuwaaka. Oluusi abaana ayinza obutawa kitabo kimaakinga naye nga gwe omuzadde otutte ngeri ki okubanga omwana omwebuuzaako nti lwaki waako nti bamumaakinze. Abazadde ensasula ya fiizi ey'ekibogwe naye ereetera abaana okugwa ebibuuzo. Obugayaavu mu kusasula ka school fees k'abaana nti newankubadde ffenna ensawo tezenkanankana, naye oluusi naye bansonga nti omuzadde asobola okuba nga asobola okusasula omwana ka school fees naye ate n'atateekayo mukisa oba n'atateekayo mbeera yakulaba nga omwana amusasulira ka school fees. Omwana yeetaaga okuba nga asasulirwa school fees nga ku ssomero tayosa, okumuwa ebyetaago byonna okusinziira buli ebikola subject, buli subject eba n'ebyetaago byayo. Omwana okumuwa buli kyetaago kiba kizibu nnyo. Omwana ogenda otula ekibiina ekyomusanvu, omuzadde n'omuwa lula oba set ng'agenda tuula kibuuzo. Ekyo nno si bwe kiba. Omwana muwe set eno ku ntandikwa asobole okuyiga ogikozesa, then wali asobole okuba nga asobola otuula ekibuuzo kye bulungi. Ekituufu abazadde babojjeddwa ku luwonzi naye babasomesa bakoze ogwabwe. Omwana asobola okukola obubi nga maybe omusomesa ali musomesa tali well trained. Omusomesa bw'oba nga tolina connection na mwana, kye tuyita rapport relationship, okubanga osobola otegeragana omwana n'okumanya omwana enkola ye, nakyo kisobola okuvaako omwana okugwa ekibuuzo. Omusomesa wadde nga mulungi naye nga teyamalayo kye yalina okusomesa oba omwana kye yalina okukavaringa mu kiseera kye yalinga asoma. Omusomesa bw'oba nga tomazeeyo syllabus, mulimi lwaffe lw'ekisomesa kitutegeera obulungi, oba tomazeeyo syllabus, omwana kiba kizibu nnyo kubanga ayita ekibuuzo. Ekirala omwana wabeera naye overconfident, kuba omwana wabaawo omwana wabanga teacher we tamu traininze tamu guidinze bulungi, asobola okwetwala nti anze mmanyi era ndowooza sirina kye simanyi. Ekyo nakyo kisobola okuviirako omwana okufuna max z'abadde tateekeddwa kufuna. Bano bagamba nti omwana mu butonde bwe asobola okubeera nga munafu, kati ate bw'agattako empisa ensiiwuufu ne gujja bagira ng'omunafu azadde kaliira. Asobola okukola obubi nga munafu, ng'era bwe naga nti waliwo abaana nga balina abilities ez'enjawulo,
mubaamu abaana nga banafunafu. Omwana wabanga si wampisa nga tasobola kwebuuza ku basomesa banne oba ku basomesa na kubanga asobola kwebuuza ku bayizi, omwana oyo aba kiba kizibu nnyo okumuteekateeka ye okusobola okuyita ekibuuzo. Abaffe abaana bano si be bayita abasiru? Ekyo si kituufu. Waliwo abaana nga jasi banafu mu area ezimu naye nga ate mu area endala balungi. Teri mwana musiru bwe tubanga tugeragena ku ngeri Katonda gye tutondamu nga ffe abantu. Omwana wabanga ayambiddwa omuzadde n'amuwa ebyetaagisa, omusomesa n'amuwa kiki yeetaaga, ate era n'asobola okuzuula eri ezimu challenginga. Omwana taba musiru, wabula omwana nze ntera okiyita okubanga omwana kaboni ye ekwasa mpola. So omwana omusiru taliyo kubanga n'omwana gwe bayinza okugamba nti musiru asobola okwetambuza n'ejja okuva waka nayeeta ku ssomero. Kitegeeza omwana asobola okubaako ne kyakwata naye kaboni ye eba ekwasa mpola mpola. Mathias agamba nti abaana abamu babeera bagezi naye ebitundu gye bawangaalira naye wabaleetera okukola obubi. Bagezi nga omwana oyo asobola okolera ddala bulungi naye nga environment mwali temufevaringa kola bulungi. Abaana baba ne personalities n'ebintu mu bo ebyenjawulo ebisobola obbaleetera okukola obubi. Ogeza omwana ayinza okuba nti watuuka mu bibuuzo tabitwala kuba serious, oba omwana waba aweereddwa omulimu gwonna omusomesa nga tabitwala kuba serious. Omwana yenna okukola obulungi, buli muntu alina okukola omulimu gwe. Kale nga wano omwana, omuzadde n'omusomesa balina okussaayo ennyo omwoyo okusobola okuggyawo ebyekwaso ebyolwatta omwami namumanya anti bakubuuza lwaki tewayogera ng'amatama ntengo. Kabuye Israel, BTM TV Community Report. Webale nnyo Kabuye Israel era kulikayo kulikirayo ddala kansubire nti atukuŋwa